Rema Namakula, Eddie Kenzo, Dr. Muzanya Mutoro, wamu n'abaana baabwe mbalina mu maaso awo ng'ate bakuza amazaalibwa ga mutabani wa Eddie Kenzo, Amaru Musuuza, akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo. Ameria Nambala naye akuzizza amazaalibwa ge era nga bamuwadde surprise y'emmotoka ya Range Rover agizize agiganye mbuye tamanyi kugivuga nga w'ogenda okubiraba mu maaso awo era nga munange ne mukyala Nzola Fibike naye muyina maaso omugamba mutya mwasibye mutya abantu bange Grenade munaye ne Rickman ekyo kone kyanyose naye nga tebifundikidde Rickman yawangudde Grenade ndogoza Sheila Gashumba agenda kuddira Rickman mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muri bulungi ba mikwano nga inkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesu wanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa oluno ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi obanga okubye okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli sente zo teweemenya mukubireko ennamba y'essimu ate wiiryawo wamaato ogenda kuddamu kwejusa munange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Grenade official wamu ne Rickman ba sweetheart kye mwayagaliza embazi olunaku lw'ejjo kibuyaga ate yamaze n'asuula era nga beekubye era ng'omuwanguzi munange yabadde Rickman ng'ate wengenda okubatuusaako akatambi maaso wano embeera nga we yabadde era nga girlfriend wa Rickman yeewera agamba ssebo Grenade munange weewumuzeeku weetuuza omwami wange ndowooza omulabi asabudde bubinyoba n'abantu embiranye yava ku mukazi gwe baali bakwana ababiri Sheila Gashumba munange ne bagiramu ddala empalana ne bagiramu ddala olutalo ate okutuusa we byatuuse. Entabu eno ey'okufuna obutakkaanya neetuuka n'okubalwanya nga woolaba yava ku Sheila Gashumba kati ndowooza Sheila Gashumba singa abadde akyanoonya kuba n'ababiri ndowooza yandibadde atwala Rickman kubanga yakubye naye ati Rickman already ayina omukyala ayina wano ka girlfriend ngenda kuba nga nkabawaako nga mulaba bambi ati we kaasanyusa omuhusband waako okuba Grenade gaba yamuleseemu tasaala jamuwe waka Nera gena muwachi. Grenade. Grenade. Grenade baka chibomwa.
Mukwateko agenda kufa tagenda yingira 2025 muterereko bwatyo girlfriend wa Rickman waweereza ebisongovu grenade Aurane grenade bulijjo musajja wattu tolina maanyi bakudundudde ng'obadde weepikira omusajja naye nga munnange olutalo luno lwava ku mwana muwala yali girlfriend waabwe Sheila Gashumba munnange olutalo ne lulanda okutuusa ne beekubiddemu n'ebikondi bannange kale bwe tweyongerayo n'omukulembeze w'eggwanga olunaku olw'ejjo ku Boxing Day ennaku z'omwezi nga 26 ate yasazeewo munnange agende abeereko n'abantu beeyo mu kyalo era obutambi sigenda bubateerawo wano kuba tebwetaagisa yabadde eyo ng'ali mu kulambula amafaamu ente ebigendeddewa n'ebintu ebirala kati gwe ekyebuuzibwa munnange wabaddewa oba obadde okyaliko hangover bannange omanyi naffe tukisusa nnyo kale munnange bwe tweyongerayo era bo bajoyideni bali eno mu kyalo bali mukola tuuza okuwamba abasibe oba kakazannyo mukyakajjukira twakazannyanga edda none ku ssomero nga tukazannya nga twesika ng'osanga awo tugamba nga tuli bulala nnyo so kulabye wano bajoyideni ate biki bye babaddeko mu kyalo tusobole okweyongerayo bannange n'agaaliro kubanga tulina mangi nnyo nnyini ddala Rema n'amakulu Edikenzo Nyamutolo bonna mubala bwe tweyongerayo ewa Amaro Musuuza ono nga muwala wa Edikenzo era nga yamuzaala mu mukyala Rema Namakula omuyimbi kati yafuuka mukyala Dr. Muzombwati munnange olunaku olw'ejjo gabadde mazaalibwa ge munnaye akaana kanyirira bannange beautiful kajukira kafuna side bire ya Edikenzo ne ya mama bonna balungi olunaku olw'ejjo bamukoledde kapati era nga Nyamukenzo yakulembedde mu pati eyo munnange kino kyo kyasigadde nakati kikyatwewuunyiza emitwe naye nga bannange mulekera okuwaana bajja bamwe mujja otaba muyekera Nyamutoro bwato munnanga ate we yalabise nga yeegasse ne Rema Namakula Dr. Muza n'abantu abalala ate okujagulizaako omwana mulenzi Amaro amazaalibwa amalungi kino nno kigere erimu mwenna aboogera omugambo ogutokoboka ku famire z'abantu mwesonyiwe famire z'abantu bannange bba abantu bafunamu obutakkanya ne bamaani baddamu ate ne bakwataganira nga mu kiseera kyekimu olunaku ennaku z'omwezi nga 25 Edikenzo yaweza emyaka munange gitutamanya tebagitubuulira naye ngalaba ate ekyaliwo akatonotono tusobole okweyongerayo tetubaza nakubala omusajja mbuzizo wa popo jina kalo n'agamba namwasigadde wano temwageze mukyalo mukyalo wayo jayide nana keki mumaze right? So we can touch it? Kino kyana kitene kakati omugoma yo wakutusiba
Birthday ya Edilisa Musuuza munange bwetyo bweyagenda. Bannange Eddie Kenzo yazaalibwa ku lunaku lumu ne Mukama waffe Yesu Kristo olunaku lwe yazaalibwako. Bannange wamma mikisa ku mikisa olengera musajja yuyo afuna bwa senior president advisor ate yuno president w'abayimbi. Kumba yazaalibwa ku lunaku lumu n'olunaku olw'akabaka bw'abakabaka. Naye nga akusaidi ezeeyo ku family ya Eddie Kenzo munanga ate webityo webyagenze ninga wenkuzaako era eno mu birthday olunaku lw'ejjo Amelia Nambala yawezeza emyaka 38 munange kikuliridde kinyabwe ne bambi kyaka bulungi engeri gye kirinamu ku kasente tekikaddiwa kigamba kiringa nga kyana kito kittineja munange ku birthday nga bagenda bamu surprising emmotoka Range Rover emmotoka yagiganye embuye tamanyi kugivuga ne bannange baana mwenaku zino wakimuyina nnyo ebyejo kale ffe muzituwo tujja kuyiga mpolampola okuvuga sooka olabe ekyabaddewo nga Amelia Nambala emmotoka agiika nasula era nesimbye neyanza naye nze sivuga Range Rover lwaki nze mvuga aliya yange eriwaye aliya yange iri nze mvuga aliya eno munange katezaako ki eno ngenda gitunda omanyi nakyenjagala ebigambo bikuweddeko Junior jangu bakuwa emmotoka nakyenjagala oyagala ki ekisinga nonedda simpisa mjogedde kisimanyi givuga anti gyenyanjogerera muno Junior agenda kugikuyigiriza gamba lumu n'ababayibuli bawonga ne boogera ennimi ezitakwatagana nawe motoka ekuwunzizza ebyaddala simanyi kuvuga Range Rover Junior agamba president ayinira wano kumbula ekiweeri era olaba wentuka matinzibu kati nobati abasama abazipangisa okupangisa ne bagamba yiyo gwomanyi obonyola biki gwomanyi yiyo soko galewo bana mubeyo ko ninyi enamba yiyo awo nno wetutuuse ba mikwano naye nze ngamba alabika agimanyi ne just ye ebadde kugamba ngali excitement nnyo oba ndowooza neyeerabira n'agamba tamanyi kugivuga bannange watuli kyokka ffeno singa muzituwa tujja kugezaako okuyiga bannange si mu bubi naye nga maaso wano ne sister Junior yabaddeyo waliwo na munnange nno baasonyiwagana basooka ne beeyisaamu eggaali agadde ogiyitaagala oli ate nayambala akajaketi Sister Junior naye munnange yabaddeyo waliwo na ku birthday ya Amelia Nambala era nga ye yaleese emmotoka si ye yagiguze wabula ye yagireese nange era mu kiseera kye kimu Shiba Kalungi bw'atyo yavuddeyo n'amwagaliza amazaalibwa amalungi jjukira Shiba Kalungi mukwano nnyo gwa Amelia Nambala teyakomye okunamugamba nze nga weesitaliiyo wabula muganda wange ow'e Sweden yazze kuliira Christmas ye Uganda nsaba akumpeera obubaka munnange n'alyoka amuwa omuthimbi gwa ssente bannange Muganda yagamba nti ayina yayongerwako kyokka ffe tuli eno twetaaga ssente kyokka bannange sooka olabe ekyabaddewo nga muganda wa Shiba Kalungi yeebaza Amelia Nambala. nange mwebale kunjagala kuba nange kyan surprise nti ekirabo kyensoso funa leero ku makya kyavudde wa Shiba Kalungi nange namwe mwebale kwagala ate zizino sente nzifunye kitegeeza mu kwagala tetwejjusa bannange ate ne keeki bandeetedde nemubiraba ebintu bino. So far birthday ya Amelia Nambala bwekyo munnange bwe yagenze omwana ne bamuwa emmotoka Range Rover n'agigana butamanyi kugivuga omuganda yagamba kisanga atakitte bannange
abaana b'ennaku zino kiki kyejo kingi kikyenyo naye nga mukwano gwe Shiba Kalungi bwatyo munnange wamwagaliza n'amugamba munnange nnyabo maswitina webale kwetuusaako byonna by'obeeranga oyagala kale bwe tweyongerayo era mu birthday bannange olunaku lwajjo lubadde lw'amazaalibwa ga mukyala Nzola Fibike munnange omwami yageze n'amukolera surprise ono omwana suwe Masaka tamanyi kufukaamirira musajja sooka olabe embiranye yabadde awo mu kufukaamirira omusajja ng'amwebaza nti webale kunkolera pate ya birthday ne bannange abaana b'e Masaka ffeffeka abaasigalamu n'empisa ez'okufukaamirira abasajja kati mugenda kunyiiga banaye nga tugezezzaako naye babugerera sempisa teziba nnyingi yandibadde yafunawe Masaka ziba mu mutima okuziraga we waba obuzi uli omukwano guyina mutima just okugwogera kikugaana boyaba yabikola yes, tak. Munsoko wa munsoko ate mulimu ebirabo. abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu